Yafeta ku SB4 Media. Yafeta Tuggussa Enssonga. How many young people like me as Daina from Uganda, I didn't even expect one day to meet the Queen. Tutuga olubiri lokalukala at exciting. Ng'otuuse n'owiranga atuuse mu ggulu. Kyamanyi waliyo abantu nga babadde mu UK emyaka n'emyaka nga tebaluyingirangamu. Kituufu. Naye nga bawulira nti nasinkana Queen buli omu yeewuunya. Ne bagamba nnaffe tuzaalidde ono, tuli nzaalwa yaawano, ffe tetumusisinkanangako. Kati nga bolaba ebyawano nti nno kabaka tebamukuba mugongo. Ne Queen sebo tebamukuba mugongo. Era waba weetegereza ka video kange. Saamukubako mugongo nga ntambula bwenti nga nzira emabega. Waliwo yambadde ngatto ki? Nyanda ogatta wange buli awo. Bali abantu labako. Oza twalabako kwa kamera. Kale fani babyo bakuba batya? Baabitukuba naye nga tolaba kuwa kamera. Bino mbolaba abantu baabo bakolebwa batyabo. Oli simayali bwa n'ekyuma. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Of their work to help their community. Everything from setting up educational groups for the poor to support for young mothers. How many people meet the Queen? And really, how many young people like me as Daina from Uganda, I didn't even expect one day to meet the Queen. But now I'm in Buckingham Palace right now. It's really amazing. Muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Olunaku lwaleero tusinzidde wano akafo kano kalungi nnyo kalirweza bakayise Forest Resort era nga twagala okutegeeza mu butongole kaguddewo gwalina omukolo alina agala okuwummuza ku birowoozo kafo kalungi nnyo kasufu era nga nawe tutudde tuli wano ku swimming pool bwaguuga. Dawe mmala wano ngenda kubanga mpugamukko manyinze n'amazzi twatta mu kago. So jangu gwe ali wano ku Entebbe Road osobola okukyamirirweza oba ng'ova tugeze ng'ova Kampala ng'odda Entebbe oyisa wetu ku bitaala byerweza before Katonda tutuuka ku Mogasi waliwo akakuba kakiira ka chorus kukira booti oba oyambuka booti ojja kulaba ekipande kya Pepsi kuliko Forest Resort kafo ka mulembe kakyali kapya. Omukolo gunyumira wano balina ebyokulya ebirungi waliwo wagamba buli kimu gwe kyewaleetaaze kukyusa obulamu bujja n'owummulako ebisolo gye biri wammanga awo ganja wano ku Forest Resort we tusinzidde olunaku lwaleero kubanga tugenda kubanga tukoleza programu eno ya byewuunyo and yakusaalirwa katusooke okutuusa okusaasira kwaffe eri muna Uganda yenna nga Queen w'Ebwengereza obadde omumanyi oyinza oba nga tomusisinkanangako ng'omuwulira buwulizi naye nga muli owulira omwagala nga nze ti okuva bwe yafa kibadde kituluma
tugamba naye tunamwogerako ki ng'amazima eby'okumwogerako bingi nayo bitandika otya nabadde ndi awo namukwano gwange nagenza okukinoonyerezaako ng'ate mulekwa era ali mu nnaku ennyingi tuzze nga tumusaasira nti munnangwe mulekwa nga kitalo ono nno yafuna chance atusukulumako yafuna chance nambitingako ku Queen ndangola ka video yako ne mungalo namukwatamu nsuubira nti gwe nawe naali eyo buli mukyabadde ayayaanira oba buli yamu kyayayaanira kwatako Queen mu ngalo oba paapa naye nga kizibu nnyo abali bafunye ku mukisa ogwo wafuna chance gwentudde naye wano Daina saa zino tusobola omuyita mulekwa bagwe tumanyi yafuna chance okusisinkana ku Queen namukwatako mu ngalo naye okuva Queen we yatuvudde ku maaso agambye obulamu bwabwe atabunadda mu nnomo tusanse okukola mulekwa naye okusisinkana so obulamu buli butya obulamu buli awo bwe butyo akasaawa Queen ye yakakuwa kalungi era twakajjeeyo tubuuzeeko ku SB4 Media bannange abalabi ba SB4 mwenna mbalamusizaako mwenna muli muti eyo mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo era mwebale kwagira SB4 amannya n'eddoboozi nze Nakaweesa Daina. So tulina Nakaweesa Daina wafuna chance wajijjawa mwaitu tutandikirawo chance wajijjawa buli omu gyayayaanira buli omu ninge sawa no kikyasoboka well chance nze ngamba nti kyali kisa kya Mukama okubeera nti ndi omu ku abo abaafuna ku mukisa okusinkana ku mugenzi kati gwe tuyita omugenzi yali 2015 that's 2015 kati mukyalo ono ayagala nnyo abavubuka simanyi ekyo namwe mbadde mukimanyi abadde ayagala nnyo abavubuka so n'alowooza n'agamba abavubuka gye babeera eyo bakola extraordinary work bakyusa obulamu bw'abantu abalala naye ate ekifaananyi okusingira ddala abavubuka kye tusinga okubeera nakyo eri abantu abalala balowooza abavubuka bayaaye abavubuka baddalu abavubuka they don't concentrate naye nga abavubuka bangi nnyo gye bali eyo they change lives of other people kati omukyalo ono n'akirowoozaako n'agamba njagala ku recognizinga abavubuka bonna from the Commonwealth countries abo abalina kye bakoze at the grassroots level okulaba nga they change lives of others so kati bwatyo n'atandikawo initiative gye bayita Queen's Young Leaders Award kati award eno nga etunuulira omuvubuka naki kyakoze mu community ne impact gyakoze mu community era nga bwe tubadde tukimanyi nti Commonwealth has been at the heart of Her Majesty nga yagala Commonwealth nga bwowulira so ne gundi call neita around nayina mukwano gwange yantemyako nangamba Daina waliwo call eno gyendabye but I think it's you that they are looking for kati nebisomamu kati benabisomamu nga ndaba nti kigamba Queen ayagala ku recognizing abantu nengamba yisya kubyembadde nkola mu community nga banavuka bali eyo nga bakola bintu nze nange nsobola okubeera recognized by Her Majesty naye nembera onengamba kale nemusuuza nemugamba nja kukola ki nja kuteeka mu application kati ye yagijjawa yagirabawa oyo mukwano gwange simanyi naye ndowooza like naye yali agoinga through internet so n'akigwako something like that kati bwe yakigwako n'akisomako in details kati kubanga kyakigamba nti bwoba olina ogwomanyi forward it kati n'agamba omuntu ono mumanyi nti she has changed the lives in the communities so I think she can apply for this kati n'akimpeereza nengamba nja kiteekamu naye nga omanyi bwe twegayaaza nensooka negayaaza kati nzijjukira wabulayo ennaku 2 to the deadline nengamba omuntu ono yampa ekintu kino ate namusuubiza nti ngenda kikola normally bwe nsuubiza omuntu njagala nentuukiriza kyesikole saagala kwekomiti totawaana musuubiza so kati nengamba kanteekemu ekintu kino
nenchitulako within those 2 days era nakisindika ku deadline kunaku lunyino lwa deadline nekigenda nosindika application application eyo nga ntaddemu of course biki byobadde ojja okola biki stories zonna na buli kimu kyonna nga bwe byali bisabibwa so kati mba ndi awo after a couple of months nga bampeereza gundi message nga bagamba baagala kwogerako nange sort of an interview kati nga bankubira essimu nga boogerako nange yali gundi interview call nga twogera nga bagamba kale tujja esimu yavaaweeyo yava UK kati wali ba panelist abali bakola ku kintu ekyo so kati ne bagamba tujja kuddira konze kale kati mba ndi awo nga wayiseewo akabanga nagenda okebera email yange nga banasooka kale sasooka kebera email naye bampeereza email kati bampeereza email saagiraba naye nga email eno yali egamba nti ddamu tuddemu oba okkiriza ofeno mu nnaku oba zaali 3 kati ne bagamba wootaddamu tuyinza okusazaamu ne tuwa omuntu omulala kati ate nze saagiraba okumala wiiki ndowooza nga 2 kati kyemba ngamba nti kyali kisa kya Mukama era ddala Katonda yali akitegese nga kyali kiteekeddwa okubaawo mba ndi awo nga bankubira amasimu nali na mu kyaki kati ngenda okulaba essimu ninfuluma nga essimu eva UK kati ne bambuuza ono Daina nakawesa ne mbagamba ye ne bagamba tubadde tu triangle creaking nga tetukufuna konza ate kiki kati kwe kuŋŋamba nti twakwereza email nga twagala confirming ekiri mu email eyo wali selected mu gundi ena wadi eno kati twagala kulaba obuno taking up the opportunity ne mbagamba kale kangene checking email ndabe ngenda okutuuka mu emails nga yali yaweerezebwa 2 weeks ago kati nendaba email and of course nasanyuka neŋŋamba kino kale sebo kituukiridde naye of course bwe nayitamu nafuna excitement ano nti nsanyuse mpangude na award kati of course twaite tugendera okulaba queen kati nga mbera oba nenebuzo oba bituufu oba si bituufu kandi tulabe so kati award eno yajjane nga buli ayitamu bamu enrollinga ku Cambridge University okusoma leadership course so kati mu kaseerako nga maze confirminga nembera enrolled ku Cambridge University netandika okusoma naye nga tusomerako online kati nga wetwali nga tugenda UK twali tulina okugenda tusinkana ba tutors baffe kati tubeerawo nga nsoma tutandika process ya gundi ya visa nintunga bitambula so buli kimu kyonna kyali paid for by Her Majesty yasasula visa zaffe tickets zaffe buli kimu bayenda kubuza ni ya kufacilitating ya sponsoring queen yabisasulira byonna kati olunaku mulindwa ne lutuuka ne tusitula okugenda wa UK yali June around June kati tugenda twatuukayo bwe tutuukayo ne tusooka tugenda ku gundi mu other ku gundi conferences activities that baali bategese tuba tuli awo twalina olunaku nga tulina okusisinkana prime minister kati David Cameron nga tugenda nga tumusisinkana kati awo netandika okubeera nga azuukuka nti bino nno byandibanga kutuukayo ndangazuuka nengamba bino nno byandibanga gyebiri ddala kati nesooka ndooza naye ndoota oba ddala kituufu nakuge tuli awo ne gundi ne David Cameron nengamba bannaye so tutuuka olunaku nga enkya ya lore tugenda okusinkana Her Majesty kati olunaku ng'olwaleero ne batutwala ku Buckingham Palace kati nga batututeyo okututeekateeka nti ekifo kyamwe mwe mugenda okubeera kwina ajja kuba ayimiridde wano mwe mujja kuba mwitudde wano eno gwe ekifo kyo kyekino buli katebe nga wali olina okutuula nga kuliko amannya go n'ensi yo kati ne batulaga mujja kuba muva eno guno gwe mulyango ogufuluma guno gwe guyingira batulambuzzaako awo ku Palace Uganda mwavamu bameka twavamu babiri so I was the female winner kati waliwo omwana omulenzi yali awangudde nga bamuyita second day kati omwana ono ye yali akola ne ba people with disabilities naye nga specifically adilinga ne people with cerebral palsy kati ate gwe wali odiringa muna kati nze nali nkola ne ba young women and girls so after my kankuzeeko katono after my secondary school joiningirawo university kati we joininga nenga naye kati what can I even do with my life kati nenfunayo a women organization nengenda to volunteer
kati bwe nagenda okuvolunteeringa ne bampa group of young girls, young people bali ba overseas are orphans and vulnerable children. So kati ne bampa abaana abo nembera nga nze nkola programs zonna zikwatagana ku baana abo. Kati group nenji leading, so I was the youth leader of that group. Kati after some time nga ndoza waiso myaka nge 3 kwena ndo kula abana bona bena leading abamu bazadde zadde abamu bakoze batya kati nga abana tebakyaja mu group kiryawo. Then I came up with a solution kubanga group eno kati yali tekyabayamba nnyo. I started a group which is called Young Mothers Support Group. Kati bwe natandika Young Mothers Support Group neberanga supportinga n'abaana bano bonna abali mu group eri kubanga yali kati ekwata ku issues ze balimu nti like issues to do with sexual reproductive health which ebintu bwe bityo. So kakati I think what made me stand out kuba nti I started development work at a very young age. I finished my senior 6 at 17. So kati awo wenyini we natandikira kati ate we had lots of impact created by Young Mothers Support Group. Nalimpandise proposals zinge zimuzisemu nga tu supporting abakyala abamu nga tuba trainings okola candles, abalala knitting and weaving, abalala nga bakola soap, abalala snacks, nenga abakyala bano bonna earlier on bali batudde nga tebakola. So they had started with some businesses nga they are earning, they can take their children to school. We had a project eyali ku sexual reproductive health nga tu engage the communities whereby nga tugenda tutunulira abaana abavudde mu ssomero because of early pregnancies. Kati abamu of course ba abortinga abalala nga bazaala naye nga abazadde bagamba tetukuzza ku ssomero. So abaana abo netugenda twogera n'abazadde nti abazadde baba balinawo akasente netubakonvinsinga ne bazza abaana bano mu masomero. And we had some success, we just had some success. At least some girls were taken back to school, and now I have 2 registered success stories. Omama za university, omulala ali ku university. Naye nga abazadde baali bagambye nti tebajja kubazza mu ssomero. So it was around girls and women nga n'okulwanira eddembe ly'abakyala, n'okulaba nga tulwanyisa gender inequality mu communities zaffe, ebintu bwe bityo. So umutuuka eri babategeka tutuuka eri batutegeka batugamba buli kimu bwe kiti bwe kigenda okubeera tugetinga excited tutuuka olubiri lwokalukala lwatu exciting ng'otuuse n'owira nga atuuse mu ggulu ng'olinga ali mu ggulu katono nnyo before nga tonnaba kugende wali olinnyako ku nnyonyi kati ogwo nno actually gwe gwali omulundi gwange ogusooka okulinnya ennyonyi gwe gwali omulundi ogusooka gwe gwali omulundi gwange ogusoose okufuluma eggwanga n'okulinnya ennyonyi gwe gwali ogusoose. So ntuuka eyo batulaga palace tugamba eno bulijjo gye tuwuliranga ku gundi gitujabanga ku gundi ku Google tugisoma ku busomi nga kwe tuli wali n'abasirikale abo nga bo balaba babeera nga bayimidde nga statue tutuuse wali eri tubalabe naye lwakuba twali bakungu twali tetulina nnyo okulaga nnyo maalo. So abalala nange osobola okufuna bugezi nanyingira tosobola era twalina invitations. Tolaba nti era twali already tumanyiddwa nti tujja era twalina ne invitations. Olubiri luli side wa? Buckingham. Ngenda doyingira gweza. Koda wita batya? Buckingham Palace. Buckingham Palace. Ngenda doyingira kanekwato mukulu ono era umalu saa yona yona nange halakuba kati queen yafudde n'asanga yani onosanga king sangayo king Buckingham Palace kubanga ngenda wali nange kyamanyi waliyo abantu nga babadde mu UK emyaka n'emyaka nga tebaluyingirangamu kituufu era nina bakwano bange bangi kubanga bwe navaayo namala nenzirayo okusoma kuba gye nasomera masters zange naye nasoma ne bakwano bange oba n'abantu ab'enjawulo be nasinkana nga bava mu UK ba British bazaaliddwamu abalala bakulu naye nga bawulira nti nasinkana kwini buli omu yeewuunya ne bagamba naffe tuzaaliddwa ono tuli nzaalwa yawa ffe tetumusisinkanangako kati nina mukwano gwange ye yagamba jjajjaawe yakoleranga ku lubiri awo naye taluyingiranga ng'akoleramu era ng'aluyingira naye nga tasinkananga ko queen apart from okumulabira eri ewala naye nga tamusembereranga nako wadde okumpi wadde okumukwatako mu ngalo. So babateekateeka mutuuse
tutuse batuteeka tumaze okulaba buli kimu nga bakigenda okutambula batubulidde gundi procedure bw'otuuka bw'oti bw'olina okweyisa bw'oti bw'olina okutambula kati nga bolaba ebyawano nti nno kabaka tebamukuba mugongo ne Queen Ssebo tebamukuba mugongo era oba weetegereza ka video kange saamukubako mugongo nga ntambula bwe nti nga nzira emabega so naye tebamukuba mugongo batutendesa awo batugambye otambula bw'oti okola bw'oti bowinga bw'oti byonna bwe bityo tulinze tugambe kale byonna tubitegedde enkeera batukola kibakomyawo totudusa nazo zintawanya olwomutuuse mu lubiri batugamba nti otuuka mu lubiri buno babaita amanyira mu Uganda babeera bambowa nobakuwa kajuisi ate buno buchipusi bibaayo bali egi bibaayo kyesi kunyumiriza twakola amalunga buli kimu kya gold nga buli kimu kya gold era nga bana bagamba wano bwe megulako kamu mbanga gawadde temwamegulako ate aho bofuse mu bbi kamera zimanyi so muyingira mwita mu gold tuyita mu gold omuntu wali musigira akafaananyi olubiri olwomunda kubanza nyinza okugamba nti wenagendako mu lubiri emmengo oyingira geti nosanga ebimotoka ebipakinzaawo waliyo ebitooke waliyo ebiswa ente ziri omuddo oyingire nyukakuno olubiri lw'emmengo naye luli olweri luli olweri oyingira of course waliwo ekibangiriza ekyo ekisooka naye nga buli koona eri waabo boyita abambowa abo basirikale abo tebeenyeenya abeera batenga statue ye n'owomukanga ne bw'omukanga oddamu teyenyeenya gwanga kunze kati netuyingira gye twayingira ebifaananyi byetoolodde muli ebyabaze babeera bakabaka abaani babaana banki abazzukulu bani bonna bwe mulambo bali babakunnyonnyola naye nga byonna byetooloddwa frame za golodi wansi kapeti okuwulira like bw'ofiiringa ng'oli muli waliwo yambadde engatto ki ogatta wange buli awo andaba temwajjamu ngatto nga muyingira tetwazijjamu naye nga kikulumiriza naye naye nga bayisobola ogikiza okuyingirayo era nga basobola okukeza ogiyingira lwaki tebakukeza era bwoba oyitiddwa ojja kuyingira waliwo okukuta ne bagamba ssebo engatto eyo gireke ebbali nedda ekyo kyebaali tebakikola ate si Queen ekintu kyeyali atalina yali talina nnyo kwepanka si ye mukyala eyali eyeepanka ye mukyala ayaniriza abantu ye mukyala bane yatwaniriza bulungi yatulabirira bulungi bwe twaliyo kuba bwe twamala okufuna awaadi zaffe twagenda ne tunywamuko naye kakyayaawo ak'okulya nga bwe tunyumyanyumyamu awo bwe tunywa akacaayi kaffe bwe tunyumyanyumyamu era n'atuguwa ekijjulo egundi ekyeggulo ekyamaanyi nodda Uganda seba okoma okukolayo ki ayi zemanzira kulaki wamwe wabawa soka nemagala Queen mpa omulimu wano mu lubiri nasimulanga fulemu z'ebifaananyi gwakyadde ng'omukungu musaira w'omulimu gwatedde ng'omukungu kati nkubira nti baali batutwala nga tulina emmotoka ez'obugombe ezituvaako konvoyi kakombe akali mu maaso nakali emabega wa baasi yaffe gyetwalinya eri ey'amaanyi enyenye bagiyita Kings Ferry ey'omulubiri eyo nemutuula muli tutuula muli eri baasi ogimanyi baasi ng'erimu netooyi kuba bagamba nti ensi ezo bakuweera konvoyi kiba kisusse era kyali kisusse CNN yaliyo BBC yaliyo mawulire ne gatutega so olwo bamaze bateekateeka ze kuba jjukira ffe twali first cohort eya program eyo so twali bakulu nnyo nga bw'okiwulira kuba program yali agiteeseteese ng'egenda kurunninga for 3 years from 2015 to 2018 oli mufumbo just nkibuuziza bubuuza lwaki anti okigiridde wa sooka ombulire w'okigiridde kuba ndabira ddala kati omukisa gwange tandika okugulingiza bwe nza kwekwatakawo nenya ku basi ya kulafoti bagita batya Kings Ferry adomo oyo mumbo wawange awo mulebirembe so mulinnya basi twala
Kale no nyimiza naye pwira nganzi. Obugambe bukaba. Kati abamugofe tuli awo tulinga bali mu biroto. Tulinga bali mu biroto. Banawunze. Nga n'abaana abalala beebuuza twesunako twebuuza. Kwajukira twali 62 young people from 52 countries. Kati nga buli omu bw'atunako munne buli omu bwe yeebuuza naye gwe olunaku olwaleero olutegeera. Nzijukira nga lwalina lwamaanyi. Buli omu nga lutegeera linda bulinzi ze nange simanyi kikyendiko abamu nga bawulira akatuuyo. Kati we tujjirira we tuti basooka awo ne bajjayo gundi speeches n'abantu ab'enjawulo. David Beckham atwadde ka speech awo. Ne David Beckham twali naye. Chelsea yaliyo. Chelsea ono King. Naye yaliyo ku lunaku olwo. Wali okutese muki? Kali katekino. Bashite wanga wanya kwazika kwa iPhone tukemu ngobeka buli gwo ka selfie. Singa nalinze. Kati nno labayo. Lindako. Buli watuka ka selfie. Amasimu gasigala ku gate. Awo. Amasimu gasigala ku gate. Babakola bubi. Twayingira tetulina kye tulina. Kujjako obwina akatambaala ko nga koyingira nako. Kati ebifaananyi byonna ebyakubwa byali birina kukubibwa ba professional bali aba royal family. Teri kuyamba David Beckham tate pictures ka selfie. Bino yegera bitukola. Nzijukira nga David Beckham yajja n'okujja n'ambuuza. Nakubuuza. Yajja n'ambuuzaawo ekibuuzo kuba twali awo nga tuli mu kunywa kagundi. Nga tutambula batujja n'angamba, excuse me, I spotted you. You were one of those people that had a longer discussion with Her Majesty. What was she telling you? Nga kagamba ko kambuuzibwa David Beckham. Tomusaba namba ya simu. Gumanye misuma mukisa gya wasuura. Mwesi bako. Ozenga ko teweerabira kiri nti ozenga mukungu. Ebyobukungu bidda ku bugo kati. Obuyinja obuyiwa. Obuyinja bugendeeri. Yabo. So yajja n'alaba ekiwala ekiddugavu ekitiba ki. Kati jukira naintaddeko kagundi ka coating ka Scottish. Kati so it was easier for him to spot me. So and I was one of those that had a longer discussion with her. Kubaba mu yabagenanga nga abawinga tebanyumya. Naye ffe twanyumiza ddala emboozi. So awo tugenda awo. SB4 Media Tuggussa Enssonga awo mule mirembe Queen Elizabeth wa II. Mwana nyumirize emboozi mpira ndina mwoyo isaawa yonna lwakuba. So atuuka mu kutuuka yajja atya? Yayingirawo of course kati nga bwe ngambye nti waliwo abakungu ab'enjawulo. Kati ffe twasooka waliwo abantu abasooka okutuukawo. Tebali nnyo bakungu naye nga baaliwo. Kaakati naffe ne tuyingirawo nga batukubira obugalo bwe tuyingirawo. Kati bwe tumala ne balyoka batandika okusoma abakungu bano omwajjira Beckham baani ne Queen kwe yajjira ne bajja ne basooka batuula awo. Kati batuula kati ne balyoka n'omulabu oti. Ne batuwa speeches awo. Then kakati ne Her Majesty naye n'ayimuka n'asooka atuwa ka speech ke. Then bwe yamala muno si luzibu nnyo ng'oluwulira. Nze mba sikyabiwulira. Negozanya zimba siwira mbatulira muntu. Mbatulira muntu. So akyogamba zinga waligwe. Tukubuuza yayogera kikolo nako. Mwalindeseeyo. Era sukalenga nempita wajja bwati nga banatera okusoma nampita wa kamera. First cam ngani boyita wa kamera bali abantu labako. Oza twalabako ku kamera. Kale fani babyo bakubata. Baabi tukuba naye nga tolaba ku kamera. Binombola abantu baabo bakolebwa batyabo. Oli simayali wanne ekyuma. Olubiri gomanye ngeje lwazimbibwamu hall gye twali mu nga bwe yali. Nduzuba bali bekwese oba muki oba batya. Mwala bakoyadde.
tetuyina gwe twalabako nefaananyi tetwamanyanga nga bintunasubwa tetunga tulina kyowulyambo chacha si bino ebyaffe n'ogenda bayibulake mukasaba kuki badivoshi bayumalu abo emisinde nadderi ate yimirira bulungi wano nkukwate tebiriyo bali ba professionals so olwatuka nga bakusoma lwatuka nga bansoma oyimuka bulungi nyeni yange nakawesa Daina nakwesitayona yali soma bulungi nyo basooka deep practicing nga sinnagenda nagenda kuba basooka ne bankubiranga amasomo ag'enjawulo nga bambuuza how do you pronounce your name nakawesa nange ne bagamba nakawesa yani balisoma nakawesa Daina from Uganda nenyimuka netambula mpolampola nga batutegeezezza tokola ensobi mpolampola netuukawo netwogerayogeraolabona na meetinga gundi waliwo omukulembeze wa Russia bamuyitani Putin tanza nasemba nakyo sisobola semba nakyo kati nze bansoma erinnya naye ninyimpa bwenti nempwira nga n'amagulu ganfuira natambulanga bwenti ogera sisinkana Putin sisobola semba nakyo gwe wawulira otya ng'oyimukaawo of course kati awo nagira nempulira nengamba naye ddala birooto oba kituufu nga ddala si kirooto nga ddala kituufu n'otambula nentambula mpolampola ne mutuukako n'omukwata mu ngalo mutuukako nasooka nkwasa awadi netwogeramu wamugamba tusiŋŋanya ebigambo byaffe abaana David Beckham oyo naye atulekemu mufumbu olaba gwe nagenda okugamba nambozaawo twogerayogeramu awo mangu kuba baleredde batugambye toyigamba Queen kintu kyonna wamugamba Queen munange Uganda amutubonaabona batufuze bubi myaka 3 mu mmeka Queen tuyambe tusaba tuyambe wamugamba batukutya nebaga tobaako kyogamba Queen ye bw'aba alina kyakugamba oba kyakubuuzizza awo emboozi weina okutandikira naye gwe okutandika emboozi yo n'otukali maaso ge n'otandika munnange so yakubuuza biri byali byaffe mutima nga mulina ekyama ne Queen afudde nakyo akindekedde so munyumya tunyumyamu awo twamala okunyumyamu nampa obutaano shaking nkwatako mu ngalo nange obudogolo bwakwata mu Queen bwavaayo dda nembunaaba era lazima wasigalawo kale akalandira kasigalawo so bwe mutone muvaayo olamala awards namugenda kukigira olamala awards nsooka tudda wali wewe bintu byonna byali bya order kati nga tuva eno ku award tudda wali we baatutegekedde okufuna a group photo okubajjukira wano already twalinga tufuna kimu ne Queen tugenda ali nga newali we tulina okufunira group photo bategese buli omu walina oyimirira erinnya lyo era ogenda ng'olina kusangawo linnya lyo nansi yo nene nga wooyimirira kati bonna we baamala okuggwayo Queen najja ne bamaliza omukolo ne bajja batukuba group photo kati ate awo ne twambuka okufuna refreshments olwo ne tutwalibwa mu room endala mwasula mu lubiri tetwasulayo nze ntuuka yo neneerwaza ate nga twalina hotel nze kyemmanyi singa wasanga bannange nze nva mu Afirika ate baba batumanyi simanyi nakumanya ate nze ganaliva mu Afrika n'abalala bali bavaayo kati nze oba wanjawulo olwokuba oli munaiganda sigolelesukako obunene mbagambye bannange nze ndi mu Afirika mu nnyambe ngenda sula wano nenka wansi nensiita ebigere bakuwa chance towerabira nti oli mukungu naye obukungu budda wa bbali omukungu obadde wali wabwene BBC ekukutte ng'odda wali wansi ng'osiita ebigere omukungu mukolanga ensobi nemuntwala nyabo kati nkubulire manyi tulina okwetiiririra tukale bagaye kyoyagala bagambe obuyitwa akambona kagamba gwe nze mu nnyambe esuleko wano ne nasula wansi ku kapeti
naye otuuseewo wali abatatuukanga nawo nga Britain naye nga bayitawo buyisi bwe bati nga tebayingiranga na mu lubiri naye gwe olutuuseemu ate ng'olukaabira nti ogwo simululu sulamu mu lubiri wali eri zikyo kyose sigifunanga so ne muvaayo tuvaayo twasooka ne tuvaayo kuba twali tugenda kusinkana abantu abalala ab'ebitiibwa kati ate olweggulo ng'atuyise ku kiiko ku ddina Queen era nemugenda ku ddina ne tuddayo tufuna ddina yaffe kyeggulo nakyo kyali kirungi nnyo naye kati awo bye twalya settlement mbijjukira abantu twali basanyufu nnyo nga tetumanyi nakigenda mu maaso nga buli omu kati kwegamba ajjukira moment ye yatwali ku tebo ye nga mumuli wano nga mumuli wano tuli awo nga buli omu ebirala abantu nga beeyisamu bano abasavinga bintu bya oda naze ku lugazigazi lwe nnina bwe basavinga efibyeko keebya mutwalirako kimu nga Queen nkuddizaako lwaki omuddiza kumukolako mukwano bananga nyiza omulagalaavu nawe Queen nkuddizaako nawe eryako abula badaye twalyane tunywane naye ng'abantu nga tebabitegeera nga kugamba sanyu lyerere nga sanyu lyerere nga abantu balya buli kutuusa wana mukolo nga babagana ne bibatandi tugabidde ffe tubeera bubezi waneno tumwenyereketa bumwenyerekesi so mwalyanga nga mwenyumizanga naye nga wetunyumyanga naye bwanyumya tulya tumala netuvaayo tugenda netwebaka so botonodde Uganda sikoolo lwenadda twabeerayo kumala wiki namba then kati bwe twamala netukomawo kuba after the program twali tulina okugenda ku Cambridge University okusinkana batutors baffe kati other things continued then paka bwe twamaliza ate netukugira netusettinga bade manyi wawudde ogenda kujja nayo sigireese giresanga naye ngikwatamuko bukwasi sigireese gikuttemu bukwasi banka yange yegitereka eri mu banka lwaki wange ngiteeka waka mu ddiro buli ajja ebifaananyi naye kati gwe yarere mbanze nyinza okubisa okufaananya gwe nga ninde Queen mu ddiro lyange nguteekaawo nga buli ajja kati kola bwoti wemanya kati nti nsula lweza nti ye ekkuba erikyama ewange eri erino osokuteeka kapande nga ndi naye nenkateekako bwenti mu giraasi otuuka buti ku geeti oba banze ndi mupangisa lando ningambirawo nti ngenda pangisa ennyumba zo naye ekifaananyi kyange ku geeti agenda olaba ng'oline Queen tekanga ndine Queen tasobola kigaana sisobola tasobola okigaana ekuusa endagiriro okuyingira mu ddiro lyange nga kinene kizibu kavidiyo nalebe kavidiyo funayo TV nirekamu kako kake kalagibwa ku TV okwo banamanya bati ekifaananyi bayinza nti simanga Photoshop nebaga bakigatta era abasinga be bagamba kati muganda wange kavidiyo kabeera wali eri ku TV era bikole by the way nedda olumu tekyetaagisa t-shirt zenyambala twakala kunzi ne Queen ate olwedde yeggwe kati ate lwaki weeyambala nina okulaga buli muntu tinamusisi kulumwana tabalina kyali SB4 mutabani wa Queen tukoze bubi nnyo so bote wavaayo ewadde Uganda embeera yali etya of course wetwadde Uganda kati already tuli tumanyidde biri ebyekikungukungu odda Uganda wera enfuufu netugaye kino kyale kyetukomeddewo of course nga tetina kya nze nasooka okulinnya ennyonyi nengenda mu United States of Dubai so nalinnya ennyonyi nengenda mu United States of Dubai nakomera malayo nakweza ogwasooka boza wawumalu naye byaddala nakomawo nga ndaba
bahumalo baddugavu nnyo enseddugala Guba singa ngapwire embeera ekyo kati nsokola n'endwala ate nagana okulemerera wano e Uganda nana embeera ekyuse ennaku esatu eza gukyali kitya well nze wenadda namanya nti nkomyewo waka either this is home Uganda yaffe eno nkoma ntandika okulya ettooke lyaffe n'ekinyeero olwo bewasisinkana abaali bakulindiridde banyumiza babakola otya kubanza bamalako emirembe abakulu Dubai nyabo era kye nakola twayingira emyezi ena nga bwena kubambuuzaayo nembatikka bonna nembatwala wabamazayo ennaku mmeka balambula oyo nammazayo weeks zaali mmeka wiiki emu note mulala nawe manala ennaku bbiri takyazijjukira teyali wiiki kati omulala gwekola naye ize piira mala yammazayo nayo baza nnaku bbiri nakola mawe nemmuza so kwekukkakkana awo ebibuzo ne balekerawo abo batukise nga basula wange nga sebakamba banaye mkoye empumkamba omkampo mulemu ndeka amma nembagamba banange nkoye kampo mulemu kilosa wabagamba nti no wewakoma oti wabagamba nti no I'm jet lagged akagamba wali tokamanyako sikamanyi kanjigiriza wende bangenze wanja I'm jet lagged wogezagano wako gyolaze wokomangao ogambanga kibuli akusumba I'm still jet lagged kankawandike I'm jet lagged not jetiri mundu kankawandike I'm jet lagged awo ina jet lag ngekubonyabonya yetyamo kiregeza nyinza okagamba omuntu sebo nga akamanyi nga nze sikamanyi kawandiise kati olaba nga wona otambulira mu baasi n'ogamba nti olugendo lwa baasi lukumenye okudde wano ogenza Arua ebinnya mugundi mu kkubo biki n'okutuula ennyo nebikumenye kaakati naye bw'otambuddako mu nnyonyi kuba jeeti eba nnyonyi kaakati obukoowa ennyonyi bukuli bubi I'm jet lagged. Yes. Leave me alone. Mungu deko. So, okomawo. Abali bakulindiridde banyumiza. Ati abali banindiridde banyumiza nabo mbasanga. Naye kati ngekisooka ku lunaku lwennyini batulaga ku BBC ne CNN. Kati ng'olredde baali olredde bandabyeko. Mama wange yandabako ku BBC ku CNN endulu ne kuveneranya ebo ku kyalo bonna mama akafananya nga mama akafananya nga mama naye batebewala naawo mama akafananya wo ekirungi bonna baali bakolagana omwana waffe era ku nnaku lw'okomawo bakuŋŋaana nga buli omu ayagala kulaba kwa ani yasinkanye kwini eyo mwana waffe yakutte kwini mu ngalo kwegana kyali kyamaanyi so okusisinkana kwini omukwatako mu ngalo mu bulamu bwe kina kyakyusaamu kiina bye kyakyusaamu ebintu ebyenjawulo first of all kyakyusa perspective yange ku bulamu nti abantu bulijjo tetuteekeddwa kwenyooma but also n'okunyooma bye tukola so sometimes oyinza okukola ekintu ng'olabanga ekitono naye ate nga someone somewhere is appreciating whatever you're doing waliwo yakiŋŋamba yangamba SB4 gwe kyokulabanga ekitono naye waliyo aba appreciating yes so kati olumu oyinza okubeera ne those people around you nga baga kola biki tulaba wajjadda and you listen to that negativity but someone somewhere can recognize whatever you're doing or is there recognizing what you're doing apart from God of course mu byonna bye tukola Katonda yasooka okurecognize nga kiki tukola whether okikoze na genuine heart oba nga si genuine heart so kati ekisooka kye nafuna kyekyo okwekkiririzaamu n'okwenyumiriza mu kyonna kyenkola however little it is kubanga era Queen we yali mu speech nga atugamba yatukuutira nnyo n'atugamba wuliranga nnyo essanyu
mwekyo kyokola however little it is ne bwobanga tugambe wabadde osuubira kukyusa bulamu bw'abantu 10 naye n'okyusaako omu olina owulira essanyu eryo nti oyo omu omukyusiza obulamu bwe teweenyuma kuddawo okugamba nti am a failure I didn't reach my target ebintu bwe bityo so kati eyo ye first lesson gye nayiga mu bulamu era nentitakinga on then ekintu ekyokubiri kyekyakyusa ku bulamu bwange I went further and applied for my masters kati ekisooka it motivated me to go for further education but also no picking an interest to do my masters from the UK era nekituukirira nenkola masters yange e UK and another thing the masters yange yali sponsored by the British government so waliwo award gye bayita Chevening scholarships so ka Chevening scholarships eno ya British government so baana ba applying era abaana bonna mu Uganda nze mba encouraging nnyo applying for this award bwobanga wamala degree ng'oyagala okweyongerayo kola masters nga naye oyagala kusomera mu UK you can apply for this award each year bagaba gundi bagaba scholarships nga very sponsored yeah ogenda e UK nosoma ne bakusponsoringa ne basasula school fees wo yenna nasasula tickets zo visa byonna buli kimu kyonna era nze yasasula masters zange British abasinga obungi basomereyo balemerayo ne baga kolereyo graduate well first of all nga Chevening scholarship boba wali o signinga kubanga bo award yaabwe tebajiwa buli omu batunuulira potential leaders so bakutunuulira biki by'ozokolawo osuubira bakulaba nga onobeera potential leader so that bakutwala e UK bakwongereze ku skills ezinakupushing okutuuka ku kiruubirirwa kyo kati ate ebimu ku biruubirirwa byaffe nga ba potential leader twagala nnyo bikolera mu ggwanga lyaffe so kati era ekimu kye bakubuuza wali ku interview bakubuuza bw'onoomala okukola oli wiringi okudda nti ye bw'oba okomyewo birooto kyoba biki by'oluubirira okukola wano e Uganda oba amagezi g'onoofuna eri osuubira gakozesa otya wano so kati n'oba nnyonnyola kati era n'osayininga gundi eyo contract eyo so kaakati ekisooka nga bwe nakugambye nti nze noomala essaaga kusuubiza muntu nesikola kintu so kati osayinize contract eri obagambye ngenda kuddera bino bye ngenda okukola tolaba nti oba owejjeemu obwesigwa bw'olemerayo ekyo kimu then ekyokubiri ate bye watusuubiza nti byogenda okukola ekyegeza byali bulimba ng'obawuddiisa buwuddiisa oba kitegeera bwe kiba nga kyali genuine nti wali obyagala okubikola era ng'obyagala obikolera eggwanga lyo then come back and implement so tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina emboozi ya Daina mulekwa gwe tulina gwe tumanyi na mabugo ojja kujja wakanga gana afunika ngo tegawavuye ate nze sisuubiza ne sitakuwa kujja waka oba nakutwala waawo malweyo wa mabugo so wewaludda mu Will and Queen afudde kyakuyisizza kitya well ekisooka okulwala kwe nakumanyaako era mbadde nkimanyi kuba tulina of course network yaffe yaba Queens Young Leaders so kati of course twasigala nga tuli mu network kuba okuva lwe twafuna award twafuuka part of the family part of the royal family so kati okubeera part of the kati oli mu mbejja weeyo era wano mu Uganda tewali kintu kibadde nga kibeerawo nga balina oba kye celebrating ekya Queen ne batampita oba ogenda buli kimwe kibeera celebrated invitations nzifuna era invitation ejja kujja amanyi bijja kuba bya invitation anti baba kukoza okugenda n'abantu bameka nzekka mba nzekka passport njirina net bagambe no gwe bagambe ate gwe oli part of the royal family no so baga nti nina nani omwami kaini omwami ngenda ng'omwami
kuntana yakwe ndi serious by that no ogezaako oba kuwandikira ngagamba na condition sija n'omwami wange wali wansi baba bamaliriza batera okuteekawo akagambo nti this invitation is for only one person who is mentioned from above. Ekirala ne bateekawo akagamba nti bw'oba tosobodde kujja tosobola jjiwa mulala. Balemesa. Oba no applyinga. Kala bwoti gobo besoka. Bw'oba sodde kujja toleeta mulala ate ya muntu omu. Gobo besoka bawandike nti we mulaba munampa mumpe babiri. In advance wagambira mubomba mungana kumpita okuzika tugende muzija ne bawa bakulese olwo tebakuyise olwo tebakuyise kuba bali tebalagirwa baba so amawulire wagawirako ag'obulwadde bwe kati amawulire g'obulwadde nga gatutuukako through the networks nga tubagamba bannange Queen musabire embeera sinungi ali bwati ne bwati kwegamba ne of course netandika okweraliikirira lwadde naye kale abamu ne twegumya ne tugamba mabegakaawo yabadde nga alwala ne covid naawona abadde nga agwa wansi naye n'amala naawona ne ku luno ndowooza ajja kukola ki ajja kuwona kati era nekyatugumyagumyamu lunaku lwe yasinkana new prime minister yasinkana new prime minister naye omwana omumu gundi mu network n'atugamba naye mwalabye omukono gwa Queen wano nga yabadde alinawo gundi ng'alinga abadde ku kanula oba abadde ku macupa mbeera erabika si nnungi ate she also looked frail olabira ddala leka mbeera si tebadde nnungi kwegana ne tweraliikiriramu awo oba yali afiiringa jet lag si leg jet lag yali afiiringa jet lag yali avaawa wali nnyonnyonyi mukama asasira tatuma kuseka tatuma mawire ga kuseka mawire ga nnaku naye kogeko kanyonyera kwa bali nokajjukira nagambye ninokajjukira yawandiserege katuso gambega tinaga so nagamba nti netu sporting ekyo netugamba tesika sign kalungi kiraga nti nabadde ill kati era nitongera okufuna amawulire nti yeyongera okuba obubi amutadde ku gundi life supporting machines ekyebyo then kakati olwatuuka era mu network nga twogera kati olwo olwokuna olwo lwennyini mandina mu kibuga omanya nti Kampala yakuyiribwa odde noddeeri abaana bwe tucommunicating nga wano bwochekingako nawulidde Queen muyi nga abaana batugamba Queen mwalabika afudde kati mama mwagamba yirwaki kati mu network waliwo abamu abali e UK kati nga batugamba olinga agamba ndabyeko wano ku TV some of the broadcasters bonna bakyusizza engoye bambadde black nga tebannabika naye nga kasayini kagize nti alabika akoze ekyafudde kati n'agamba ne ku screen bagize ne basooka bajjawo wonna ne wabeera black n'agamba obubonero nti alabika akoze ekyafudde era wayita ndowooza eddakiika nga abiri nga tukyabikubaganyako awo olwo n'agamba abadde gyesimu yibiyina ndaleka tannafayire naye ntugamba abamu bwe tukonkalanga n'oli tusinzira ku busayini obwo kyandiba nga kituufu era wayitawo ndowooza eddakiika nga 3 oba ku ssaawa ne banawunsinga nti ddala kituufu akoze wawulira otya omuntu gwali omitinzeeko n'olyako naye ekijjulo n'omukwatako mu ngalo nga si wa bulijjo wawulira otya nawulira simanyi nawe nyinza kugamba nawulira bubi nnyo kubanga naawe wenyini olwo lunaku okubeerawo nga tucommunicating ali bubi omanye okubeera ng'owulira ng'olubuto olukugulunga aba kiringa ng'oba ekyebikiro ng'era owulira otidde gaba nange
omukazi tafa naye ne bamalira ne bakikutema ne bakugamba nti afudde okunyola kwali kw'amaanyi ne tulowoozaamu awo tugamba oba kati ebintu tebigenda kuddamu kubeera byebimu nate oba kati ebintu bigenda kubeera bitya omukyalo yabadde ayagala nnyo Commonwealth kati nga tugamba oba anaamudira mu bigere anaaba mwagazi wa Commonwealth ddala nga ye bw'abadde ye anaaba mwagazi w'abavubuka ng'ono bw'abadde atutwala ng'ekikulu kwegamba nga ennaku y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira so kati n'abantu ab'enjawulo okubeera nti baali bakimanyiiko nti nali musinkanyeko ng'olaba abantu bambi era neebaza nnyo bakwano bange bonna around the world bantu baafuddeyo nnyo abantu ne bamperezaako condolences message yawo naye nga ate mu kashi nkyakulinze tebagize mbagize naye nkulize atusooka kubalansinga bambi ne baweereza obubaka naye nga kitale kya mukwano gwabamu babadde nga bampita muzukulu wa Queen abalala nga bampita muwala wa Queen ogamba bannaye muwala wa Queen ng'olabye bambi mulekwa ng'olabye ne baweereza obubaka obw'enjawulo ate nga buli olaba obubaka buli bwongera kwongera nnaku oba okitegeera n'ojjukiramu moment eyo gye twali mu Buckingham Palace nga tuli naye nogamba bannange kati nga buli lwojjukira moment eyo ebigambo bye twasharinga awo engeri gye mbadde nga kyenkana buli mukolo bampita nga ndi part of the family kati ng'ogamba era kiringa nga ddala nti oviiriddwako so kati nnyo nga tuwumbawumba nti okuva ku mulundi guli wamusisinkana nga baba wa award waddamu n'omusisinkanako mbadde siddanga mumusinkana kubako ogwo omulundi mubadde mugeranga mu mikolo egy'enjawulo nga buli mukolo ogubeerayo course bakuinvitinga nga part of the real family n'ogenda n'okolaki n'obeerayo so kati tetumanya oba ebintu bigenda kukyuka of course ebintu bingi bigenda kukyuka ku country level gundi Britain ngayo bintu bingi oba ebimu obimanyiko changes zigenda okubeerawo pakati ekisooka kati nja sente zigenda kukyuka balina okuprintinga sente endala nga ziriko king ate si queen oluyimba lw'eggwanga lugenda kukyuka luli lubadde nga lugamba God bless the queen kati bagenda nga gamba olumanyi nga balutaddeko n'ogoberera ngoberera so ebintu bingi ddala bigenda kukyuka kati n'amawanga gonna gabadde atwala kuba abadde tatwala yokka abadde atwala amawanga nga mangi nnyo era naago gonna gagenda kubeera affected in one way or the other kakati ne Commonwealth ngaffe fenyini Commonwealth naffe tuyinza okubeera affected so basically kitwa affecting era kigenda kutwa affectingira ddala naye kusaba Mukama awe King Charles obusobozi amulage nti visions z'omukyalo nazabadde atwala ng'ekikulu mu bulamu naye ebintu ebyo abipushing forward asobole okutuusa ebigendererwa bye omukyalo we bwabadde ayagala okubituusa so ndowooza emboozi eno ogize nze gyensinza ogiyigamu buteetiiririra kugezaako tomanya tuleme okwekumira ennyiima bega nti munnange nze ndi munaku nze sirina bazadde nze saasoma bye tubeeramu ebyo gwe lumba tomanya maaso awo emboozi ndowooza ogiwulire tweyanziza nnyo kutukyalirako byebyo nno essanywe banyumiriza emboozi nempya ddala nga nze yaliyo naye nange ngenda kutrayingako ndabe bakuba tekweri oba twayinge wa kingi natwayingako wa kingi tomanya era King Charles sawa yona yonna ndi mugenyiwo kikugambidde batranslate bakuvuunulire I'm your visitor nzija anytime from now nzija so n'abakulu abakola ku nteekateeka y'okuziika bwe bamutusindikira invitation nange munteekeko nzije ayo kujjajjaffe Queen omwoyo gwo Mukama agulamuza ekisa
kusonyiwa byonna ebyakusobako naye tulina okutambula. Wumala wakoze kamera nga bulijjo. Baitha kimbadde nerabidde nti wumala yajja okumperekerako ku kisaawe nga ŋŋenda tugenga ŋŋenda ewa King ajja kumperekerako ojja kumperekerako ku kisaawe wali entebe nze ŋŋende amala bwe nabanga nkomyewo gojja okuŋŋaanya abantu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu Makinde kuŋŋaanyayo 5 endejjo ojjeyo nga 2 kati kamu gyenzola ku kyalo ojjeyo nga 10 bakyali si jajajaja aha bonna bakuŋŋaanye kati Masaka ojjeyo omu bwe bityo abantu nga 40 bamala okunyaniriza ku kisaawe nga nkomyewo oyo wateeketeeke bulungi buli omu owandiikawo nti gwe Kawooya ovudde Bujuuko oyimirira awo serefi gojjo zikuba si bantu kujja kunsaba nga ziserefi obuliro olugezigezi ayajja kuba serefi ne kamera kati bano banvudde Masaka manyawe Masaka ojja kwetawo nga 2 ate amasimu bagagazaaki bakuba obufaananyi obubi nzanyirira bwe nti bakuba obufaananyi nveeyo nga tunula no ojja kufuna kamera professional kamera onkube nga ojja nayimira teri kumbuuzaako teri kumbuuza bibuuzo kujja kwekwasa kifaananyi genda tebankwatako tebansemberera ya tebansemberera bwembuuzizza yanziramu ate olina obagamba baasi nsiima busiimi naye nga kati gwani nti nze gundi nvudde simanyanga wa nenkubu ate obagambira oba briefinga nti weba najja ng'obakuŋŋaanyizza bagende ku papaze Makindye ba briefing ti omukulu ojja baleta wano papazi watono ojja baleta wano ku Forest Park Forest Resort wanerweza mujja okusimbula mujje Entebbe oba briefinga nobagamba mukulu kasitajja buli omu omuwa akapande nti nze gundi nvudde Masaka nze gundi nvudde Busiro simanya bwe batyo wobagamba okumira bayimirira tebali kumenya mateeka yako ndi jetlag obagambirawo onosobola okwogera olina okatraininga obagambirawo omukulu ali jetlag don't know say okay SB4 Media Tuggussa Enssonga omala kuzoka kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya beera bulungi weeraba.